Okuwa ekitiibwa n'ettendo Yesu omwana ogw'endiga eggulu likusinza bamalayika bayimba Hosanna kabaka otukuwa ekitiibwa n'ettendo Yesu omwana ogw'endiga eggulu likusinza naffe leero tulyegattako okugamba Hosanna kabaka tukuwa Mukama tukuwa ekitiibwa n'ettendo Yesu omwana ogw'endiga eggulu lyonna likusinza bamalayika bayimba Hosanna kabaka tukuwa ekitiibwa n'ettendo Yesu omwana ogw'endiga likusinza bamalayika bayimba Hosanna kabaka tukuwa ekitiibwa n'ettendo Yesu omwana ogw'endiga bamalayika bayimba Hosanna kabaka tukuwa ekitiibwa n'ettendo Yesu omwana ogw'endiga eggulu likusinza bamalayika bayimba Hosanna kabaka watunaza n'omusaayi gwo era n'otujjuza omwoyo wo Yesu twala ekitiibwa kiri kye wafuna bwe watufiirira ku musalaba watunaza n'omusaayi gwo era n'otujjuza omwoyo wo twala ekitiibwa kiri kye wafuna bwe watufiirira ku musalaba watunaza n'omusaayi gwo era n'otujjuza omwoyo wo Yesu twala ekitiibwa kiri kye wafuna bwe watufiirira ku musalaba Yesu twala ekitiibwa kiri kye wafuna bwe watufiirira ku musalaba
ekitiibwa kiri kye wafuna bwe watufiirira ku musalaba. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. Munzikirize nga bulijjo nsooke mbatuuseeko ekiramuso ekinene era ekizito ekijjudde omukwano gwa Yesu, ekijjudde okwagala kwa Katonda, ekijjudde amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu okusumulula, okukutula enjegere n'okuwonya. Nga mbabuuzaako mwenna abali mu kifo kino ne mwenna Katonda waffe baatugasseeko ku bugazi bw'ensi eno, nga mbalamusaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi, nga mbagamba nti yeebazibwe Yesu Kristo Omunnazaaleesi, yeebazibwe oyo nannyini kitiibwa, nannyini kisa kyonna, nannyini kusaasira kwonna, eyatuyitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo mu Kristo Yesu. Yeebazibwe oyo maanyi gaffe, yeebazibwe oyo ssanyu lyaffe, yeebazibwe oyo Jehova Shalom mirembe gyaffe, yeebazibwe oyo Jehova Jaira bugabirizi bwaffe, bugagga bwaffe, yeebazibwe oyo Jehova Rafa omuwonya w'endwadde zaffe zonna, yeebazibwe oyo omusumba w'ekkanisa atusumba, omusumba waffe, omusumba omulungi, yeebazibwe oyo omulyango gw'eggulu Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi, kubanga ye yekkubo n'amazima ate era n'obulamu, kubanga tewali atuuka oba ajja n'atuuka eri Katonda Kitaffe okuggyako ng'ayise mu Kristo Yesu Omunnazaaleesi. Yeebazibwe oyo Katonda w'abajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yeebazibwe oyo Katonda atwagala nga bwe tuli, nga bwe tufaanana, oyo omuwonya waffe, mukutula njegere, omulwanyi w'entalo. Yeebazibwe oyo Elohim, El Shaddai, Adonai, nannyini buyinza, nannyini maanyi, nantameggwa, omuyinza w'ebintu byonna, God Almighty. Katonda Kitaffe, Abba, our Father. Ndi ye Katonda waffe. Yeebazibwe oyo Katonda ateeka oluguudo wakati mu nnyanja, n'ateekawo olukalu, amazzi n'agafuula ebisenge, abaana be n'abasomosa ne bayitawo. Naawe gy'oli yonna, embeera gy'oyitamu, okusoomoozebwa kw'oyitamu, okulumbibwa, obusibe bwonna bw'obaddemu, Katonda affe agenda bukulokolamu, abukuggyamu ng'akusumulula era ng'akuwonya, kubanga amaanyi gonna gage, obuyinza bwonna bubwe. Yeebazibwe oyo omuteesa atuteeseza ebirungi. Yeebazibwe oyo Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Uganda, Katonda w'ebiwonvu, Katonda w'ensozi, w'emiseetwe, Katonda w'ensi yonna. Yeebazibwe Katonda w'amawanga gonna, ye Katonda waffe oyo. Yeebazibwe Katonda wa Shadrach, Meshach ne Abedunego, oyo yabawonya mu muliro. Yeebazibwe nnyo Katonda waffe. Yeebazibwe oyo Katonda omwesigwa, Katonda ow'amazima, Katonda atalimba, alabirira ekigambo kye n'ebisuubizo bye byonna, n'abinyweza era n'abituukiriza eri ffenna abamwagala, abamulindirira, abamunoonya era abamwesiga. Ye Katonda waffe oyo. Tumuddiza ekitiibwa n'ettendo, nannyini matendo, nannyini kisa, nannyini kusaasira. Ye Katonda waffe, ye Katonda eyatwagala, oyo eyawaanyisa obutuukirivu bwe ku lw'ebibi byaffe ng'awaayo obulamu bwe ku lwaffe, eyatufiirira ku musaalaba eggologoosa, n'ayiwa omusaayi gwe ogw'omuwendo ku lwaffe, oyo Mukama waffe Yesu Kristo omulokozi waffe. Yeebazibwe oyo era asaanidde
Katonda yatwagala, atwagala. Oyo nannyini bintu, omusumba w'ekkanisa yeebazibwe nnyo. Oyo kitaawe w'abamulekwa, bawa bannamwandu, alwanirira abatalina abalwanirira, omulamuzi omwesigwa atalya nguzi, oyo gwe batagulirira. Yeebazibwe nnyo Katonda waffe, yeebazibwe Jehova Nisi, bendera yaffe ey'obutuukirivu. Yeebazibwe oyo magezi gaffe, kumanya kwaffe, kutegeera kwaffe, mazima gaffe, ye Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaalesi. Yeebazibwe oyo omugabi w'obulamu era omugaati gw'obulamu. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza ye yekka. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. Amina. Bikula nange Bible tugende butereevu mu kigambo kya Katonda nga tutandikidde mu kitabo eky'Abakolinso ekisooka. Abakolinso ekisooka essula ya 10 okuva ku lunyiriri olw'12 okutuukira ddala ku lunyiriri olw'13. Nze nno mmaze okubikkula Bayibuli yange eno ey'obwakabaka bwa Buganda. Bayibuli yange eno eyawandiikibwa mu lulimi olukulu era nga lwe lwogerebwa mu bwakabaka bwa Buganda, olulimi Oluganda. Bayibuli yange ey'Oluganda egamba bweti mu kitabo kino eky'Abakolinso ekisooka essula ey'10 olunyiriri lwa 12 n'olw'13. Bayibuli egamba nga Katonda waffe ayogera naffe olwaleero, ayogera eri emitima gyaffe, eri ebirowoozo byaffe, eri obulamu bwaffe ffenna be yatonda, ffenna bayagala, ng'agamba nti kale oyo alowooza ng'ayimiridde yeekuumenga aleme okugwa. Sewali kukema okubakwata okutali kw'abantu, naye Katonda mwesigwa ataabaganyenga kukemebwa okusinga bwe muyinza, era awamu n'okukemebwa era anassangawo n'obuddukiro mulyoke muyinzenga okugumiikiriza. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. Ekigambo kya Katonda ly'eddoboozi lya Katonda nga lyogera mu bulamu bwaffe olwaleero. Ayogera bw'ati nti kale oyo alowooza ng'ayimiridde yeekuumenga aleme okugwa. Bangi bagudde olw'ebintu, ng'obalaba bakyayimba, basinza, babuulira enjiri naye nga baagwa dda. Bakolera mu kumanya kwabwe, tebakolera mu kumanya kwa Katonda, mu kuluŋŋamizibwa okw'Omwoyo Omutukuvu. Bakola bye baagala, tebakyalina budde busaba, obwewaayo ennyo mu Katonda, okusaba n'okusiiba nga banoonya Mukama ayogereko nabo. Bakolera mu experience gye baafunako mu Katonda, gye baweererezaamu, gye batambuliramu. Naye kati ffe mu mulembe gwaffe guno Bayibuli eyogera bw'eti olwaleero nga Katonda waffe atulabula okuva mu kigambo kye nti kale alowooza ng'ayimiridde. Muyimiridde oba mwagwa? Muyimiridde oba mwagwa? Kati gwe alowooza nti oyimiridde, alowooza ng'oyimiridde, Bayibuli ekugamba nti kale oyo alowooza ng'ayimiridde yeekuume aleme okugwa. Tuli mu nsi ennyonoonefu ejjudde ekibi, ejjudde ab'amalala, abateenenya, abalimba, abakuusa, ababbi, ng'ebintu bibamazeemu. Bamaliddwamu zaala, betingi, ettamiiro, ebinyumu, byonna ebyo nga bye bimalirawo abantu ebiseera. Basooba ne bavamukko mu kkanisa ne bagenda mu ttamiiro, ne bagenda mu bwenzi, mu kugula bamalaaya, ebintu ebyo. Bayibuli etugambye
nti kale oyo alowooza ng'ayimiridde yeekuumenga aleme okugwa. Ebisuula bingi weebiri, naye oyina kuyimirira buyimirizi. Tulina kuyimirira buyimirizi mu butuukirivu. ne tulemerako sitaani akuteega, yonna n'akutaayiza, gy'ofulumira ne gy'oyingirira, nga waliwo ebikusika ebyagala oddeeyo mu nsi oba otambulire mu bikolwa eby'omubiri. Guno gwe mulembe ogulimu abeetega, ne beetegawo ne sitaani ng'abakozesa. Ogulimu abeetega ne bakutega naawe. Kati buli lwe bakutega kitegeeza ogenda kugwa. Oba wagudde tukulaba kutambula ng'osibye empale oba sikaati ng'onyumye naye nga wagwadda nga era sitaani yatwala okunyumirwa kuba yamanyi kikyoli. So Bayibuli etugambye nti kale oyo alowooza ng'ayimiridde yeekuumenga aleme okugwa. Kali naawe abadde yagwa, vaayo gy'obadde wagwira, vaayo mu kibi, vaayo mu bulimba, vaayo mu bwamalaaya, mu kwetunda, mu kugula bamalaaya, vaayo mu bisiyaga, vaayo mu bulogo, mu busamize, vaayo mu ssabo. Yonna gy'obadde wabulira, vaayo. Tuyimirire, tutambulye mu butuukirivu, tukole obutuukirivu. Abalala embeera gye tubeeramu bw'obanga toyimiridde ekuleetera okugwa mu bantu b'okola nabo, be wazaalibwamu, b'obeera nabo oba b'osoma nabo ne b'ozannya nabo. Basobola okuleetera okugwa bw'obanga totegedde gwe wakkiriza. Kati ffe ng'abaana ba Katonda, Bayibuli etugamba nti kale oyo alowooza ng'ayimiridde yeekuumenga aleme okugwa. Katonda affe akimanyidde ddala nti mu nsi mwe tutambulira mulimu ebikemo, mulimu abantu ab'omululu, abeeyagaliza bokka, abeefaako bokka, abatalumirirwa balala. Abo be bakusuula ne mu bikemo. Sitaani mirundi mitono lwojja mulaba ng'akwerambise, wabula aleetayo abantu be yawamba edda. Omulembe guno be bayita ba agenti ba sitaani, abalimu ebikolwa byonna eby'omubiri nga bwe birambikiddwa mu Baggalatiya essula eyo ey'okutaano okuva ku lunyiriri olw'19 okutuukira ddala ku lw'21. Ajja baleeta era abaleeta n'abakutega oba ne bakwetega, ate naawe osobola obbeetega. So ffe tuyimirire tuve mu beetega, kubanga bwe weetega ojja ggwa. Omuntu yenna bwe yeetega agwa. Kali ffe Bayibuli etugamba ayimiridde yeekuumenga aleme okugwa. Abeetega bonna bajja kugwa. Teri gwe batega n'asigala ng'ayimiridde. Abeetegawo ne yeetegawo abajja ggwa. Ekibi kijja kukusuula. Eno tukulabe ng'otambula naye nga wagwa dda. So Bayibuli etugambye nti kale alowooza ng'ayimiridde yeekuumenga aleme okugwa. Siwali kukema okubakwata okutali kw'abantu. Ebikemo byonna bijja era bijjirira bantu. Ente tewali agenda gikema, oba embwa oba embuzi. Oli mbuzi, omuntu gwe bakema. Bano abeetega gwe bakema, gwe bategaawo ssente era n'ogwa n'ozibbawo n'ozitoolako nga tebazikuwadde, oba n'okwata ebyokulya by'abandi n'obikwatamu nga tebabikuwadde.
Omuntu yenna akola bw'atyo obeera wagwa dda. Buli lw'otwala ekitali kikyo n'okikumpanya ate n'olimba obeera wagwa dda. Oyina kuvaayo gye wagwira oddemu oyimirire ove mu kibi. Tokinyumirwa, tokiwoomerwa, kiveemu. Tulina kukivaamu. Tetuli baana ba Sitaani, tetuli baweereza ba Sitaani, tuli baana ba Katonda be yayitira ekitiibwa kye kiri ekitaggwaawo mu Kristo Yesu. Ebibonyaabonya weebiri mu nsi n'ebikemo weebiri mu nsi, naye ffe abaana ba Katonda Bayibuli etugambye nti tewali kukema, tewali kukema okutukwata okutali kwa abantu. Abantu be bakemebwa era be batutega obutego, be bajja n'ebikemo. Oli asobolera ddala okuteekerawo embeera ng'ekutwala mu bikemo, oba mukazi wo, oba mwami wo, oba mikwano gyo, baganda bo, bakozi banno, ne bakukuliyetingirawo embeera naddala eyo ey'ebiguluupu, ng'omukwano gw'oyina takuzimba ku ssomero oba awaka oba ku mulimu, nga takuzimba, nga buli kyaleeta gy'oli kikujja mu kutegeera Katonda, mu kumanya Mukama, mu kunoonya Katonda. So Bayibuli kyevudde etugamba nti tewali kukema okutukwata okutali kw'abantu, nti naye Katonda mwesigwa. Yeebazibwe oyo Katonda omwesigwa, oyo mwesigwa ataatuganyenga okukemebwa okusinga bwe tuyinza. Kitegeeza buli kikeme ekijja gye tuli tukiyinza okkiwangula nga tuyimiridde mu Yesu, bwe kitusanga nga tetwagwa, nga tuyimiridde mu butuukirivu, nga tunyweredde mu Mukama waffe Yesu Kristo. Buli lw'owangulibwa obubbi, n'owangulibwa obwenzi, n'owangulibwa ebisiyaga, n'owangulibwa masturbation, okwaka kw'omubiri, ebikolwa byonna ebyo, nga mu ggwe temuli mazima, obeera wagwa dda. Kati abaagwa yonna gye muli, bwe weekeberamu ng'ebikolwa byonna eby'omubiri bibadde byakusensera, nga byakuwamba, ddamu oyimirire weenenye ate obireke. Tuteekeddwa kubireka kubanga byo bimaliriza bitutwala mu muliro. Tugenda mu Geyeena, tugenda mu Geyeena. Yonna gy'oli eyo ogenda mu Geyeena, mu muliro. Mukwano gwange omu yambuuza nti bwe nfa nga sirokose butereevu nsibira mu Geyeena? Era yekkubo. Yenna afa nga talokose, Geyeena emulindiridde, eyasamye ekulinze. Oyina kulokoka ate n'ova mu bibi, ate obutuukirivu obukola okyali mulamu wano ku nsi, obukolera wano ne weeteekerateekera olugendo lw'eggulu. Mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala ow'obulenzi. Bayibuli etugambye nti tewali kukema okutukwata okutali kw'abantu. Abantu ffe tukemebwa, ate era abantu ffe tukema bannaffe, ffe tuleetera bannaffe ebikemo. Nti naye Katonda mwesigwa, oyo Katonda waffe nti taatuganyenga okukemebwa okusinga bwe tuyinza. Akola atya? Nti era awamu n'okukemebwa anassangawo obuddukiro, tulyoke tuyinzenga okugumiikiriza. Okugumiikiriza kye kimu ku bibala eby'omwoyo. Ffe ng'abaana ba Katonda tuteekeddwa okubala embala ya Kristo, nga tubala ebibala eby'omwoyo, nga ye kalakita yaffe, z'empisa zaffe, nga bwe tutambula, bwe tuli, bwe tufaanana, bwe tweyisa. Bagalatiya 5:22 n'olwa 23
eyo yembala ya Mukama waffe Yesu Kristo. Embala ya Mukama waffe Yesu Kristo kye kigambo kye. Ffe tuteekeddwa okubeera abakozi ab'ekigambo nga tutambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kyogera, bwe kitugamba. Tetuteekeddwa kwekkiranya na kibi, kuwolereza kibi, kwetaba n'abakozi b'ekibi abatambulira mu kibi. Bw'abanga mukwano gwo ye mubbi ng'era gw'oyigiddeko obubbi, kati kyusa oveeyo. Emikwano egyo gy'obeeramu kikulu nnyo ku masomero gye musomera okukola emikwano nga gikuzimba, gisalawo nnyo future yo bw'eneebeera. Emikwano gino gy'okola ng'oli ku ssomero, ng'oli awaka ku kyalo oba ku mirimu, gisalawo nnyo amagenda gaffe bwe gagenda okufaanana. Tiimu gy'otiiminga nayo efaanana etya? Kati baana mmwe abasoma, mufeeyo ku mikwano gye mukola, gye muzannya nagyo, gye mugabana nagyo, gye mukola nagyo. Mikulu nnyo, kubanga bwe mutawulira bino ekigambo kya Katonda kye kigamba ne tukikola ffenna, geyeena ye tulinze, omuliro gutulinze. Ffe tuteekeddwa okubala embala ya Mukama waffe Yesu Kristo. Tuve mu beegomba. Guno gwe mulembe gujjudde abeegomba. Ensi nnyonoonefu ejjudde ekibi, ejjudde aboonoonyi. Abantu tebakyayina nsonyi, bakola eby'obugwagwa n'ebyobuseegu byonna nga tewaliiwo muto, tewaliiwo mukadde. Babikola awatali kweziyiza. So kati Bayibuli kyevudde etugamba nti gwayimiridde mu mulembe guno omwonoonefu, mu nsi ejjudde ekibi, mu nsi ennyonoonefu wateekeddwa okubeerawo abayimiridde, nga n'abayimiridde tebagenda kuwanuka mu ggulu bagwe wano ku nsi. Abali wano mu nsi, gwe nange ffe tuteekeddwa okwekolamu omulimu ne tuyimirira mu nsi eno ennyonoonefu, mu nsi eno enkyamu, ffe nga twerekereza. Bingi ebyegombesa naye nga bitutwala mu kuzikirira, bitutwala mu muliro. Mu Bakolinso wano eno ekyokubiri essuula ya 4 okuvaawo ku lunyiriri olw'16, gw'oyinza okubanga mu kwegomba kwo olabanga ggwawo, olabanga aseebengerera, naye Bayibuli etugamba mu Bakolinso ekyokubiri essuula ya 4 okuva ku lunyiriri olw'16 nti kyetuva tuleme okuddirira mu mulembe guno omwonoonefu, mu nsi ejjudde ekibi. Abaana, abazadde, ba guardians, abakulu bonna, abakungu n'ab'ebitiibwa, ffe tetuteekeddwa kuddirira mu kutambulira mu butuukirivu, mu kukola obutuukirivu, mu kusoma n'okunoonya okumanya amazima ga Bayibuli, amazima g'ebyawandiikibwa, amazima g'ekigambo kya Katonda. Ge gagenda otufuula ab'eddembe, ge gagenda otukuuma nga tuli balamu era nga tutambula, tusigale nga tutambula mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli etugambye nti kyetuva tulema okuddirira. Naye newankubadde ng'omuntu waffe ow'okungulu, omubiri guno gwe basekerera, gye tubeera, gye tussula, omubiri gwe bayisaamu amaaso, endabikayo, ennyambalayo, entunulayo, ne bakujerega olw'enfaanana. Kaakati weekoleko waakiri munda obeere ng'oteredde, gwe n'omutima gwo n'ebirowoozo byo n'emmeeme yo n'omwoyo gwo. Obulamu bwaffe tubuwe Mukama waffe Yesu Kristo, y'aba afuga mu ffe. Eno kungulu ne bwe tubanga tulabika nga abasiiwuuse,
mu nsi eno ennyononefu togenda n'abo abeesiiga ebizigo ennyo balongoosa mubiri naye nga munda baafa dda nga baagwa. Olaba beesiize make-up, beesiize enjala bulungi nnyo, emimwa bagisiize omusaayi, amaaso bagasiize ebisiriiza wonna, naye ng'omuntu yagwadda takyayimiridde. Bafa ku mubiri ne baguwunda byonna, ne baguwumulawumulako ebipuli, ne bagutimba ebyuma bibulingi nekilesi biki byonna. Guno gwe mulembe. Bawumula amakundi, bawumula amatu, bawumula amaaso, bawumula olulimi n'amannyo ne bagateekamu ebyuma byonna, naye gwe teweegomba byansi. Nga tonneetimba eno kungulu munda ofaanana otya? Omwoyo gwo guli gutya? Ebirowoozo by'olowooza biki? Olowooza biki obudde we bukeerera ne buziba? Ffe Bayibuli etukubiriza okusomanga bulijjo ebyawandiikibwa, tubirowoolezeemu, tubitambuliremu nga tubirowoolezaamu emisana n'ekiro. Ekigambo kya Katonda bwe bulamu bwaffe, ge mazima ga Katonda eri obulamu bwaffe, lyeddagala lyaffe. Ekigambo kya Katonda kye kitulungamya, kye kitulagirira engeri y'okutambulamu, engeri y'okweyisaamu mu society. Ekigambo kya Katonda kye kituwa amagezi ne kituwabula engeri y'okusigala nga tuyimiridde. So Bayibuli etugambye nti kyetuva tulema okuddirira, naye newankubadde ng'omuntu waffe ow'okungulu aggwaawo, naye omuntu waffe ow'omunda afuuka omujja bulijjo afuuka mujja ng'omuliisa emmere ey'omwoyo, nga kye kigambo kya Katonda ne Saala. Omuntu waffe ow'omunda gwe mwoyo gwaffe, omwoyo gwaffe, emmeme yaffe, ebirowoozo byaffe. Biki by'ojjuzza mu mutima gwo? Biki ebyo? Ebirowoozo ebibi bisuule. Suula ga firimu gonna g'obadde wejjuzzaamu, bisuule. Endowooza embi, enneeyisa embi, enjogera embi, ebigambo ebivuma, ebivundu ebyo tobiganya kuyita mu kamwako. Gwe omwana ow'obuwala naawe ow'obulenzi, naffe abazadde, abantu abakulu ffenna, omuntu waffe tumuzzenga bujja nga tunoonya okumanya amazima g'ebyawandiikibwa g'ekigambo kya Katonda. Oteekeddwa ogajja mu kitabo n'ogayingiza munda mu mutima gwo, mu mmeeme eyo, mu birowoozo byo, oliise omwoyo gwo. Omuntu ow'omunda abeere w'amaanyi. Eno kungulu ne bwe banaakusekerera nga teweesiize bizigo, simanya sukusa bambu, simanya ani, byonna ebyo nga tobyesiize, naye nga atilisiti oliyo ow'omunda omusiize ekizigo eky'omwoyo nga kye kigambo kya Katonda, ng'omuliisizza. Yatuyamba ekigambo kya Katonda kino kye kitujjamu emize gyonna, ne kikujjamu obulimba, obubbi, emize gye wakoppa okuva ku firimu, okuva ku TV, okuva ku radio, mu bantu b'olaba, gye walabira ku ssimu n'ogikoppa. Ebyo byonna toyina bw'obiwangula nga tosaba, nga omuntu ow'omunda tomuliisa kigambo kya Katonda. So tuteekeddwa okulya ekigambo kya Katonda nga bwe tulya emmere, nga bwe tulya ebyokulya ne tunywa. Kati omuntu waffe ow'omunda, omwoyo gwaffe, ebirowoozo byaffe, emmeme yaffe tugiriisa kigambo kya Katonda. Ye muntu waffe yenna ow'omunda tumuliisa kigambo kya Katonda. Bayibuli kyeva egamba nti omuntu taabe mulamu na mmere yokka.
Katonda akimanyi nti bwe tuli emmere tuba balamu, naye tobeera mulamu na mmere yokka, naye olwa buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda omuntu kyava abeera omulamu. Gwe bw'olowooza nti ojja kuba mulamu ng'olya ng'onywa naye nga tosoma Bayibuli, ogenda kufa. Tukulabe ng'otambula mmere, otambula byakunywa, naye nga sayidi ey'omwoyo wafa. Kyebavudde batugamba nti oyo alowooza ng'ayimiridde yeekuume obutagwa. Ekitusuula ojja kubeera mulamu ng'oli mulamu wa mmere, wa byakulya bino, ng'oli mulamu wa mmere, wa byakunywa, naye nga wafa mu nsi ey'omwoyo. Tokyasoma Bayibuli, tokyasaba. Ate ekkanisa ya Kristo etandikira mu maka gaffe, etandikira mu maka ge tuvaamu, ge tuzaalibwamu. Ojja kulowooza nti nze bwe mbeera eyo ku mulimu gye nsabira oba ku ssomero gye nsabira, otandikira waka. Abaganda bagera olugero nti akaakyama amamera bw'okagolola obukulu kamenyeka bumenyesi. Charity begins from where? Charity begins at home and it will does what? Empisa zitandikira waka. Karakita ennungi etandikira waka ate tekoma waka. Kiregeeza by'otandikiddemu awaka, empisa z'ofunidde awaka tuziraba eyo mu kyalo, ku mulimu, ku ssomero. Charity begins at home and it will never end from there. Tezikomaawo. Kati ewaka by'oyigiddeyo society ebiraba. Kati tuyigire awaka ekigambo kya Katonda, oleme kulabika bulungi mu balala naye ng'awaka ofaanana bulala. Obulungi bwo butandikira awaka, okumanya Katonda kutandikire waka. Bw'oba oyaniriza abagenyi bulungi gy'obaaniriza, b'oseka nabo, n'awaka tobayisanga bisolo. Abantu bangi nga mu mikwano gyabwe baseka, banyumya nabo, naye ng'abantu babeera nabo awaka abayisanga nsolo. Abavuma, abajerega, abatulugunya, naye ng'eri bamumanyi nga ow'empisa. Naye bwe babanga bagaba ebirabo eby'empisa babuuzengako n'omuntu gy'ava, gy'azaalibwa, mu bantu basula nabo, ku kaalaawo w'abeera. Obujulizi bwaffe buteekeddwa kutandikira ku kaalo we tusula, we tuva, mu bantu be tusula nabo. So tweyise bulungi nga tuli bakozi ab'ekigambo kya Katonda. Tuliise omuntu waffe emmere ey'omwoyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ne bw'oba mukozi mulungi ojja kufuna ebirabo byonna, awards ozimaleyo, naye omalirize ng'ogenda mu geyeena, ng'ogenda mu muliro. Bakuwaane ebbaluwa ez'oku mulimu ozifune, ebirabo eby'oku mulimu obifune, naye nga tewafunayo kadde kakusaba. Eri wawangayo nnyo obudde mu bakama abo, mu babboosi bo, si kibi, naye tulina okubalansinga eby'omwoyo ate era n'ebyensi bino gye tukolera. So Bayibuli etugambye nti kyetuva tulema okuddirira, naye newankubadde ng'omuntu waffe ow'omunda, newankubadde ng'omuntu waffe ow'okungulu aggwaawo, omubiri gusobola okusiiwuuka, ng'ensi tekutegeera nga tekumanyi, naye gwe weekoleko mu nsi ey'omwoyo eno kungulu balabe ng'osiiwuuse. Ekiri munda kituuka ekiseera ne kivaayo. Bayibuli etugamba nti ekijjula mu lubuto, ekijjula mu mutima, akamwa kyekakola ki? Kyekafulumya. Kati ffe tuyingize
ekigambo kya Katonda, tulye emmere ey'omwoyo, tukolemu omulimu, tubeere nga tufulumya birungi byereere, nga tufulumya butuukirivu, nga tukola okwagala kwa Katonda, nga tutambula nga Katonda bw'ayagala bw'asiima, ng'entambula yaffe esanyusa Katonda. Oba oli waka oba oli ku mulimu, kyetuva tulema okuddirira. Naye newankubadde ng'omuntu waffe ow'okungulu aggwaawo, naye omuntu waffe ow'omunda afuuka omujja bulijjo, kubanga okubonaabona kwaffe okutazitowa, okubonaabona weekuli. Guno gwe mulembe ng'abantu baagala bintu by'amangu, ng'ebirungi omuntu abyegomba, ayagala abituukeko, n'olimba. Abaana ne mulimba, obulimba kibi, n'olimba olw'okuba oyagala ofune obusente, olimba olw'okuba olina byogoba byoyagala okwetuusaako amangu ago. Obugagga tebujja bwe butyo bwakulimba. Ojja kulimba, olimbe maama wo, olimbe taata wo, olimbe oyo gadiyani wo, omuntu oyo akulya okumpi omulimbe, naye nga byolimba byonna bya mubiri, lwakwegomba, toyagala kubonaabonako, toyagala kwerumya, naye ng'ate okubonaabona ng'oli mu Katonda kwa kaseera buseera, tekuzitowa, si kwa lubeerera. Tugumiikirize, tubale embala ya Mukama waffe Yesu Kristo. Singa Mukama waffe teyagumiikiriza n'awaayo obulamu bwe ku lwaffe, tewandibaddewo bulokozi, tewandibaddewo mununuzi, naye yagumiikiriza. Naffe tuteekeddwa okubala embala ya Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga okubonaabona kwaffe okutazitowa okw'ekiseera ekyakaakano kwongera nnyo okutukolera ekitiibwa ekizitowa eky'emirembe n'emirembe. Bw'ogumiikiriza n'oyita mu muliro ogwo, n'oyita mu kugezesebwa, naye ng'omanyi toguyitamu wekka, oli wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo ali wamu naawe okukulokola, okukununula. Toggwamu lwa byakulya, toggwamu lwa kwegomba bintu bya nsi, lwa malala ga nsi eno. Bwe tunaagumiikiriza ne tuyita mu muliro ogwo, mu kugezesebwa, mu kubonaabona okwo, nga tumanyi nti tuli wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo, kugenda tukolera ekitiibwa kya Katonda ekizitowa, nga kyankalakkalira, nga kya mirembe na mirembe. Katonda waffe atuwa obulamu obutaggwaawo, yasaanidde yekka okugulumiza era okusinzibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. So tugumiikirize, tuleme kwegomba. Ojja kwegomba omalirize ng'ogenda mu Geyeena, nga weegombye bye weegombye n'otandika okulimba. Abalala mwalimba dda, muzze mulimba, nga mutulimba ne mulimba, mulimba ne mukumpanya, temwogera mazima. Kati tuleke obulimba bwonna, tukyuke. Kiri serious. Katonda affe atubanja obutuukirivu, atubanja obutuukirivu. Ate obutuukirivu tebuliiko mwana, tebuliiko mukulu, tebuliiko mukadde, ffenna wamu tuli baana ba Katonda. Twagaza tutambulye mu butuukirivu, nti kubanga okubonaabona kwaffe okutazitowa okw'ekiseera ekyakaakano kwongera nnyo okutukolera ekitiibwa ekizitowa eky'emirembe n'emirembe. Fenga tetutunuulira ebirabika, amaaso go gajje ku birabika. Waliwo by'otonnalaba nga Katonda byatutegekedde, ebyo amaaso gaffe bye gatalabangako, amatu gaffe bye gatawuliranga.
ebitayingirangako mu mutima gwaffe. Katonda byatutegekedde ffe abamwagala, abamunoonya. Agenda kuddamu essaala yaffe. Guno mwaka gwa Katonda kuddamu essaala yaffe eri emusanyusa. Essaala yonna gye tusaba ng'ekwata ku mutima gwa Katonda, ng'eri mu birowoozo bya Katonda, ng'eri mu kuteesa kwa Mukama, eyo esanyusa Katonda. Katonda agenda kugiddamu atuweereko n'ebyo bye tutasabye, oba atuwe n'ebyo ebisinga ku bye tusabye, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ffe nga tetutunuulira ebirabika wabula ebitalabika, kubanga ebirabika bya kaseera naye ebitalabika bya mirembe na mirembe. Byonna ebitwemazaamu ne tulimba ne tubba ne twaka bya kaseera buseera. Balala ebyakaseera obuseera babifuniddemu endwadde, babifuniddemu endwadde. Boonoonye mu maaso ga Katonda, baagwa tebakyayimiridde, nga baaliko abalokole, baaliko ababuulizi b'enjiri, abasumba, bannabbi, abatume, baaliko abakadde b'ekkanisa, baaliko abasinza abatendereza, abasabyi abeegayirizi, abaweereza mu nnyumba ya Mukama. Naye nga bino ebyakaseera obuseera Bayibuli ebiyita nnyongeza, kuba ffe tugamba mu Matayo 6:33 ti naye musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna biritwongerwako. Tunoonye obutuukirivu tubutambuliremu. Katonda agenda tuwa ebintu abooluganda, agenda kutuwa ebintu. Obutuukirivu buleeta ebintu. Obutuukirivu butuggulirawo enzigi. Obutuukirivu kwe kumanya Katonda, ne tukola okwagala kwa Katonda, ne tutambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kyogera, nga tutambulira mu mbala ya Kristo, Christ-like character, ne tufaanana Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe tukola ebyo bigenda kutugattako ebintu, bigenda kuleeta ebintu gye tuli. Katusembyeyo ekyawandiikibwa nga tukijja mu kitabo ky'Abaleevi. Nzikiriza nga gwe gy'oli yonna gwali mu kifo kino, naawe gy'oli ogoberera mu Bayibuli yo, ogoberera era ng'otunulira ebyawandiikibwa bino, nga naawe olina ky'obikkulirwa, ky'oyigamu, nga tugabana enjiri y'obwakabaka bwa Katonda, enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, amawulire amalungi agava ku nnamulondo ya Katonda. Nzikiriza ng'oyiga okuva mu byawandiikibwa eby'Abaleevi essula ya 18 okuva ku lunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lunyiriri olwokutaano. The book of Leviticus chapter 18 verses 1 to 5. Eby'Abaleevi essula ya 18 okuva ku lunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lunyiriri olwokutaano. Eyange eno ey'obwakabaka bwa Buganda, ntegeeza Bayibuli yange eno eyawandiikibwa era nevuunulibwa mu lulimi olukulu era nga lwe lwogerebwa mu bwakabaka bwa Buganda, olulimi Oluganda. Bayibuli yange eno ey'Oluganda egamba bweti mu kitabo kino eky'Abaleevi essula ya 18 okuva ku lunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lunyiriri olwokutaano. Mukama n'agamba Musa nti, yogera n'abaana ba Isirayiri, nange antumye okwogera eri abaana ba Katonda yonna gye muli, okwogera eri ekkanisa ya Kristo, okutandikira mu Uganda ne mu nsi yonna, nti Mukama n'agamba Prince Kateregga James nti yogera n'abaana ba Uganda, yogera n'abaana bo, yogera n'ekkanisa, yogera n'abaweereza ba Mukama bonna. Kati njogera okuva gye twatandikidde
mu njiri eno njogera obubaka bwa Katonda nga bujja gye tuli. Mukama n'agamba Prince Kateregga James nti yogera n'abaana ba Uganda, naawe teekawo eggwanga lyo, teekawo ennyumba yo, teekawo famire yo, teekawo erinnya lyo, kubanga gwe njogera naawe nga nkugamba amawulire gano amalungi agalokola era agawonya, agakutula enjegere, agasumulula, ng'ogera eri emmeeme eyo, eri omutima gwo, eri ebirowoozo byo. Kati teekayo omwoyo ogawulire ate ogagondere, ogatambuliremu, ogakole, kubanga bw'omala okumanya amazima agava mu kigambo kya Katonda n'ogakola n'ogatambuliramu, ge gakufuula ow'eddembe, ge gakusumulula, ge gakuwonya. Mukama n'agamba Prince Kateregga James nti yogera n'abaana ba Uganda obagambe nti nze Mukama Katonda wammwe, ng'ebikolwa bwe biri eby'omu nsi y'e Misiri gye mwatuulangamu, temukolanga bwe mutyo, era ng'ebikolwa bwe biri eby'omu nsi ya Kanani gye ndibatuusaamu, temukolanga bwe mutyo, so temutambuliranga mu mateeka gaabwe. Emisango gyange gye muba mukolanga, n'amateeka gange ge muba mwekuumanga, okubitambulirangamu, nze Mukama Katonda wammwe. Kale weekuumenga amateeka gange n'emisango gyange, ebyo omuntu bw'anaabikolanga anaabanga mulamu, olw'ebyo nze Mukama. Okitegedde? Mu nsi mulimu ebifuga ensi, mulimu amateeka g'ensi, mulimu enneeyisa ey'ensi, naye ffe tetuteekeddwa kweyisa ng'ensi gye tulimu. Tuli ekkanisa ya Kristo mu nsi, tuteekeddwa okubeera ettabaaza ey'obulokozi, eyaka emisana n'ekiro, nga tutambulira mu butuukirivu, nga tukola obutuukirivu, nga tuleka ekibi, nga tetweyisa ng'ab'omu nsi. Ffe tugoberera ekigambo kya Katonda, tukwata amateeka ge, ebiragiro bye, emisango gya Katonda, kye kigambo kye. Omuntu yenna bw'akikwata n'akitambuliramu ne tukikola, tugenda kubeera balamu olw'ekisa kya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli etugambye, Mukama n'agamba Musa nti yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti nze Mukama Katonda wammwe, ng'ebikolwa bwe biri eby'omu nsi y'e Misiri gye mwatuulangamu, temukolanga bwe mutyo, era ng'ebikolwa bwe biri eby'omu nsi ya Kanani gye ndibatuusaamu, temukolanga bwe mutyo, so temutambuliranga mu mateeka gaabwe. Emisango gyange gye muba mukolanga, n'amateeka gange ge muba mwekuumanga, okubitambulirangamu, nze Mukama Katonda wammwe. Kale mwekuumenga amateeka gange n'emisango gyange, ebyo omuntu bw'anaabikolanga anaabanga mulamu, olw'ebyo nze Mukama. Tugenda kubeera balamu nga twekuumye ekigambo kya Katonda, nga tukitambuliramu mu nsi eno ejjudde ekibi, ennyonoonefu, ejjudde obugwagwa, ejjudde obuseegu, ng'abantu tebakyalina nsonyi. Ffe tuteekeddwa okubeera mu abo abalokolebwa, abalokoka mu mulembe guno, ne tuyimirira nga tetugudde, nga tetweyisa ng'ab'omu nsi, wabula nga ffe tutambula nga tuluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda, nga tukola ekigambo kya Katonda. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen.
Kaakati otegedde tuteekeddwa okutambula nga tugoberera obutuukirivu, nga tugoberera amazima, nga n'amazima ago gava mu Bayibuli, ga byawandiikibwa, ge gagenda otufuula ab'eddembe, abaana ba Katonda ddala, abatambulira mu butuukirivu, abatawolereza kibi, abakidduka. Katonda waffe mu buli mbeera yonna atuteekerawo obuddukiro, ffe tudduke ekibi tuwone Geyeena, tuwone omuliro, tuwone okuzikirira, tuwone okusalibwayo, twekuume nga tuyimiridde mu butuukirivu era nga tutambulira mu butuukirivu. Tuleke ebikolwa byonna eby'omubiri, obulimba n'ebirala byonna, obukumpanya, obufere. Abantu baferedde mu kanisa ya Kristo, beeyita bakristaayo, baweereza, naye nga bafere mu kanisa. Babbidde mu linnya lya Yesu, ne balimbisa erinnya lya Yesu nga beenoonyeza byabwe. N'abaana awaka bwe batyo bwe bakola, ne balimba nga naye balina byabwe bye mwagala okwekolera, okwetuusaako. Kati obulimba bwonna tubuleke, obufere, obulimba, obukumpanya, byonna by'oyinza okulowoozaako. Buli omu omanye obunafu bwo bw'obaddemu, obwakuwangula emyaka egiwedde. Tobuganya mu mwaka guno, lwana, tulwane, byonna tubireke, tubisuule, tubireke mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kati olinayo eddakiika oyogereko ne Mukama nga weenenya obunafu bwo bw'oludde ebbanga ng'obutambuliramu, gw'onsinga okubumanya. Oyogereko ne Mukama nga weenenya, ate era osabe yesaala by'oyagala Mukama akukolere mu linnya lya Yesu. Ffe wano nga tuwanise emikono gyaffe mu bbanga, tusabe era nga tulangirira essaala eri Mukama waffe Yesu Kristo gye yatuyigiriza okusabanga bulijjo. Essaala eyo etegeeza kinene nnyo era esamalayizinga byonna bye tukkiririzaamu nga ffe abaana ba Katonda. Etegeeza nti Katonda waffe ye nannyini buyinza, obwakabaka bwe bwe bufuga eggulu n'ensi. Etegeeza nti Katonda waffe ye bugabirizi bwaffe, ye bulokozi bwaffe, ye bukuumi bwaffe, yatutaasa eri enkwe zonna ez'omulabe Sitaani. Katonda waffe musaasizi, atusaasira bwe tudda gy'ali. Essaala eyo etegeeza bikulu eri obulamu bwaffe. So tuwanise emikono gyaffe mu bbanga nga tugirangirira, nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala ffe tubikole wano mu nsi nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe kitukakatako, okusonyiwa bonna abatusobya, abatulimba, abatunyaga, abatubba, abakola byonna eby'obugwagwa nga baleeta ebinyiizo gye tuli, abaatugeta abo bonna abo Mukama twambadde ekisa kyo mu linnya ly'Omukama wange Yesu, okusonyiwa bonna be tubanja, abaatubba, abo bonna abaakumpanya ebyaffe tubasonyiye mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo. Totuganya kuwangulibwa bikemo Sitaani byaleeta gye tuli. Sitaani n'emizimu gye n'emmandwa ze n'amajinni ge, tuteekerewo obuddukiro ng'ekigambo kyo bwe kyogedde mu Bakolinsi ekisooka essuula ey'ekkumi olunyiriri olw'13. Totuganya kukemebwa okusinga bwe tuyinza, n'ebikemo byonna nga bizze gye tuli Mukama. Twambaze embavu, twambaze amaanyi go, otuteekerewo obuddukiro, otusibe amaanyi go, tudduke ekikemo, tudduke ekibi, tuwangulire omubi Sitaani. Sitaani n'ebikemo bye mutuwangulire Mukama. Twambaze amaanyi gagawangula Sitaani,
n'emizimu gye n'ebikemo bye n'emitego gye gyonna gy'abadde atutega, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo ayi Katonda waffe. Tuli mu maaso goffe abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi, tusaba weerage weeyanjule mu bubonero n'ebyamagero Mukama, onunule emyoyo gyaffe yonna gye tubadde twagwira, twenenya obutali butuukirivu Mukama bwe tumaze ebbanga nga tutambuliramu. Twenenya Mukama, twenenya obubbi, twenenya obufere, twenenya obulimba, twenenya obusamize, twenenya obulogo, ekibi ky'abajjajjaffe bye baakola eyo nga tetuliyo, nga bibadde birondoola omusaayi, ffe tubikomya mu mulembe gwaffe guno nga tubisazaamu n'omusaayi ogw'omuwendo ogwo gwe wayiwa ku musaalaba Gologoosa, gwe musaayi gwe tunaabamu nga tunaabamu ebibi byonna ebyabazadde baffe ebyabajjajjaffe ffe bye twakola ne bye baatukolera byonna. Mukama tusaba okusonyiyibwa, tusaasire, sonyiwa Mukama, tusaba okusonyiyibwa nga bwe tunaaba mu musaayi gwo. Nze Prince Kateregga James naaba mu musaayi gwo okuva ku bwezinge bw'enviiri zange munda ne kungulu paka mu ntobo z'ebigere byange, naaba nzenna mu musaayi gwo. Amaka gange nga naaza n'omusaayi gwo, mukazi wange munaaza n'omusaayi gwo, abaana baffe bonna mbakoowolera omusaayi gwo mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo. Weerage nti yeggwe Katonda waffe, weerage nti yeggwe nannyini buyinza, Katonda atusaasira, Katonda atwagala. Emirimu gyaffe nginaaza n'omusaayi gwo, obuweereza bwaffe mbunaaza n'omusaayi gwo, ebirooto by'otwesigisiza nabyo mbikoowolera omusaayi gwo. Okwolesebwa kwotuwadde era kwotwesigisiza nakwo nkukoowolera omusaayi gwo. Omusaayi gwo olwaleero kagwogera ebirungi eri obulamu bwaffe. Tuzze bujja Mukama, tumeggana n'endagaano zonna ezo ez'obuzaaliranwa, ezo eziva mu balogo, mu basamize, ezijjira mu birooto, ffe tuzeekutulako ebikolwa byonna eby'omubiri, obulimba, obuseegu obwa buli ngeri, obwamalaaya, ebisiyaga tubisumululira omuliro, tubyokya omuliro. Okwaka kw'omubiri tukwokya omuliro ogw'Omwoyo Omutukuvu. Tukwegayiridde Mukama, tuyambe otununule, otulokole ng'otugjayo mu kizikiza. Twaniriza omusana ogw'obutuukirivu, ogw'obulokozi gwakaayakanire mu bulamu bwaffe, mu baana baffe, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Nkwegayiridde Katonda waffe, weerage nti yeggwe Katonda atwagala, weerage nti yeggwe Katonda amaanyi gaffe, nannyini buyinza. Tukuyita n'olwaleero otusumulule Mukama, endwadde ezaava mu kibi tuzeenenya mu maaso go, tusaasire Mukama, otuwonye, otusumululire ddala, tuwe entandiko empya, tuwe okutandika obujja. Ekibi kibadde kitukubisa nga kitutambuliza mu kufiirizibwa, mu kwonoonekerwa, naye ffe tukomyewo gy'oli nga twenenya, tukomyewo okunona okusaasirwa okuva gy'oli. Twambaza amaanyi go, tusibe amaanyi go Mukama, tuwangule. Ayi Omwoyo wa Mukama, tetumanyi kusaba nga bwe tuyinza, tuyigirize okusaba nga tusaba essaala eyeekwata ku mutima gwa Katonda waffe, eyeekwata ku mutima gwo Mukama, essaala eri mu kuteesaako, mu kwagala kwo Mukama, gye tuyaayaanira. Ffe tuyaayaana okwongera okukumanya, okwongera okukutegeera, oluŋŋamye ebigere byaffe ng'otuluŋŋamya mu butuukirivu, nga tutambulira mu butuukirivu, tunywereze mu butuukirivu. Twalize ekisa kyo Mukama, ekisa kyo kye twetaaga, twalize ekisa kyo, otunyweze mu butuukirivu. Twalize okuganja, twambaze okuganja Mukama, tutambulire mu kuganja. Tusabye omukisa guli ogw'enkalakkalira gw'otogattako buyinike, ng'ekigambo kyo bwe kyogera ngero 10:22 ky'omukisa gwo gwe gutugaggawaza, togugattako buyinike. Ffenno tuli mu maaso go Mukama nga tusaba otusibe amaanyi, otuwe obuyinza, amaanyi n'ekisa ebikola obugagga.
tuyigirize engeri y'okutambula mu Mukama, okutambulira mu butuukirivu, okutambulira mu kwagalako. Tukole okwagalako Mukama, tuyigirize okukola, twambaza amaanyi n'amafuta ag'Omwoyo w'Omutukuvu, otuwe obuyinza okufuna obugagga, okufuna ebintu okuva gy'oli Mukama, ebyo ebiri mu kuteesaako, bye wateesa byonna, ebyo bye tuyita eri obulamu bwaffe mu linnya lya Yesu. Tuggyeemu omululu, tuggyeemu okweyagaliza ffekka, okwefaako ffekka, obutalumirirwa balala. Mukama, ebyo bijje mu bulamu bwaffe, ffe tukole ng'omukisa gwonna gw'otuwa tegukoma ku ffe, wabula tugase omubiri gwa Kristo, tugase ekkanisa, tugase abalala, tuyambe abalala ng'okozesa ffe Mukama. Tuweere ddala omukisa nga mungi, tugaggawaze n'obugagga nga bungi. Mukama, tukwegayiridde, tugaziye, tusabye amagezi, omwoyo ow'amagezi ava gy'oli mu linnya ly'Omukama nga Yesu. Tusaba omwoyo w'okutegeera, omwoyo w'okumanya, tumanye era tutegeere ekigambo kyo Mukama. Tusabye ekitiibwa kyo kikke kimaamire obulamu bwaffe, kimaamire obulamu bwaffe Mukama. Tusabye omusana ogw'obutuukirivu gumaamire obulamu bwaffe, otumulisize gye tutambulira, gye tukolera, abaana baffe gye basomera yonna Mukama. Luŋŋamya ebigere byaffe, tuggyeeyo mu kibi, totuganya kugenda mu geyeena, totuganya kufiira mu kibi. Kwegayiridde Mukama, ffe tuli baana bo abamaliridde okutambulira mu kwagalako, okukola okwagalako. Ebirwanagana naffe bye bingi, ebikemo bitulumba, naye Mukama nga tuli mu gwe nannyini buyinza, Elohim Adonai, nannyini maanyi, nannyini kitiibwa, mu maanyi go gali aga dunamis. Mukama, tulokole ng'otujja mu kibi, tulokole ng'otujja mu kuwolereza ekibi, mu kwekkiranya n'ekibi, mu kuwolereza aboonoonyi. Ffe tuyambe otuyimirize mu butuukirivu, tukole obutuukirivu, tuyimirire Mukama, tukuume Mukama. Gwe bw'otootukuume, bw'otootuluŋŋamye Mukama, tetuyina agenda kutuyigiriza, tetuyina atukuuma nga gwe totukuumye, tetuyina muyambi nga gwe totuyambye. Ye gwe buyambi bwaffe, obuyambi bwaffe buva gy'oli Mukama. Tukwegayiridde mu linnya lyo otukolere erinnya Mukama, tubeere battutumu, tumanyise eri amawanga, tuggulirewo enzigi ziwankaaki, enzigi ennene, enzigi ez'obuweereza, enzigi ez'emirimu. Abaana baffe obasomese ng'onyweza era ng'otuukiriza ekigambo kyo kiri kye wayogerera mu nnabbi Isaaya 5:13 ti abaana baffe baliyigirizibwa gwe Mukama, n'emirembe gy'abaana baffe nagyo giriba mingi. Nze nno nsumuludde obugabirizi nga mbuyita okuva mu tterekero lyo eddungi, nga bwe wakitusuubiza mu kyamateeka 28:12 ky'onootugulirangawo etterekero lyo eddungi. Nsabye lituggukirewo Mukama, ogabirire mu school fees gwe twetaaga okusomesa abaana baffe, tuition tumuyita okuva gy'oli mu linnya lyo Mukama wange Yesu Kristo. Tuyise all the required school requirements, scholastic materials, tuziyita okuva gy'oli, amagezi, okutegeera n'okumanya ebiva gy'oli, nga tubisabira era nga tubirangirira ku baana baffe, tubisabira abaana baffe. Ogabirire ate era obakuume, obasomese, obayigirize okugasa, tununule ffenna Mukama mu bunafu bwonna obw'omubiri, mu kibi otununule, nunula emyoyo gyaffe, nunula emmeme zaffe, nunula endowooza zaffe Mukama, otuggyeyo gye tubadde twabulira Mukama. Nkwegayiridde ffe tusibe amaanyi go, otutuukirize, otunyweze mu lugendo luno lwe tulimu Mukama. Twetaaga omukono gwo, twetaaga okulokolebwa, tukuyita Katonda w'ekkanisa, omusumba w'ekkanisa. Lokola Mukama, tumulisize, tubikulira amagenda gaffe, tumanye bye tuteekeddwa okukola, ebyo bye watutondesa, bye watulekesaawo. Otuwadde obulamu, naye Mukama tusaba obulamu bwaffe obufuula obugasa. Buli muntu omu ku ffe ategeere okuyitibwa kwe, ategeere ensonga lwaki wamutonda. Tutambulire mu kwolesebwa okwo, tutambulire
tutambulire mu magenda gaffe ago Mukama nga tununuliddwa ng'otununudde okuva mu kibi, okuva mu buseegu, okuva mu byonna ebikolwa eby'omubiri. Lungamya ebigere byaffe tukole okwagalako, tukole ebyo ebiri mu kuteesaako mu linnya ly'Omukama wange. Tulangiridde amafuta ag'okuganja ku bulamu bwaffe, tulangiridde omukisa ogugaggawaza gwe tuyise mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Tusisinkanye abantu ab'omugaso abatuzimba, abatwongerako ku ssomero gye tukolera, mu buweereza, mu mirimu gyaffe, mu projects zaffe ezo ze twatandikako ne ze tusuubira okutandika. Ziyingire mu Mukama ogabirire, gabirira mu project proposals zaffe. Abeetaaga emirimu obawe emirimu. Waliwo abasaba okukyusa egyo gye bakola, bakyusize Mukama mu linnya lya Yesu. Otuwe egyo egy'omuwendo, egyo egikuweesa ekitiibwa mu linnya lya Yesu. Mukama tulangiridde embaga eri abo abatuuse okufumbirwa, abakusaba obufumbo obutukuvu. Embaga ezikuweesa ekitiibwa ffe ze tulangiridde mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Tuyise promotion eri abeetaaga promotion, otukulaakulanye ng'ogaziya ensalo zaffe, ng'otuweera ddala omukisa. Ababanja Mukama babangize n'omukono gwo ogw'amaanyi. Tusindika Omwoyo w'Omutukuvu mu bonna be tubanja abalina ebyaffe Mukama. Balungamye baleme okuwummula paka nga batusasudde ebyaffe, paka nga by'obatisse okutuleetera nga babituukiriza. Bye beeyama ebyo Mukama nga babikoze era nga babituukiriza olw'ekisa kyo, olw'okwagala kwo, ng'obalungamya mu linnya lya Yesu. Baako b'oteganya ku lwaffe Mukama, ng'otugattako abaddugavu, abazungu, ba vision helpers, ba vision supporters, ba partners in ministry, ba partners in development. Tubayise mu linnya ly'Omukama wange. Tukuwa obulamu bwaffe Mukama, obukozese mu linnya lya Yesu. Tujjulule ng'otujja mu bikadde, ng'otujja awafunda, otuzimbira amayumba agakuweesa ekitiibwa mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Otugulire entambula, abeetaaga amamotoka Mukama, entambula tuziyita, tuyita amamotoka agakuweesa ekitiibwa mu linnya lya Yesu. Omwana wa Katonda omulamu, tugatteko omuwendo, obulamu bwaffe bubeere bwa value mu linnya lya Yesu. Kwegayiridde Mukama, tukulembere mu lugendo luno, tulukukwasizza Mukama, otambule wamu naffe ng'oseeteeza ensozi zonna ezibadde ziyimiridde mu maaso gaffe, ng'ekigambo kyo bwe kyogera nti ensozi n'obusozi birivaawo. Yesaya 5:10, Yesaya 45 olwokubiri, nti tukulembedde okuseeteeza ensozi zonna ezibadde mu maaso gaffe Mukama, ziseeteeze ozijjewo ezibadde zeegulumiza, ez'amabanja, ez'obwavu, ez'endwadde zonna Mukama, ng'ozisisinkana, ng'osasula bbiiru, ez'amasannyalaze, ez'amazzi Mukama, zisisinkane. Emisolo egitubanjibwa Mukama, gw'oba ogisisinkana. Tutemere ekkubo we litabadde, nga tubanjibwa mu banka, mu zisako, mu bibiina bye twegattiramu eby'oku kyalo Mukama. Ffe ababadde tetulina bigula, tugulire awatali bigula, ng'otugabirira mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Tusanyuse Mukama, tusanyuse Kabaka w'abakabaka, tusanyuse kubanga yeggwe ssanyu lyaffe. Weebale gwe magezi gaffe, weebale butuukirivu bwaffe. Mwebaze oyo nannyini buyinza, mwebaze olw'essaala eyo gy'osabye, mwebaze kkiriza nti akikoze, awonyezza endwadde. Gw'abadde awo mu ddwaliro, awo mu nnyumba w'obeera, w'okolera awo, asisinkanye ensonga yo eyo gy'oyanjudde mu maaso ge, gimwebalize yonna gy'oli eyo. Gw'ali mu kifo kino, naawe ge Katonda gw'atugaseeko ku bugazi bw'ensi eno. Weebaze Mukama, mwebaze oyo nannyini maanyi, nannyini buyinza, nannyini kusaasira. Mwebaze ekitiibwa ky'amawanga, mwebaze oyo kiddukiro kyaffe. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza Ayi Katonda waffe, okuyita mu linnya ly'omwana wo omu yekka
mukama waffe Yesu Kristo. Ffenna ne tugamba nti ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagalako ayi Katonda waffe n'okussa ekimu okw'omwoyo w'omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe n'emirembe, emirembe gye gitaggwaawo mu Kristo Yesu. Amiina. Mazima ddala obulungi bwo n'ekisa kyo, amagezi go, okutegeera kwo, okumanya kwo, omukisa gwo, okuganja kwo, omukono gwo, engalo yo, omusaayi gwo, omwoyo w'omutukuvu, ebyamagero byo, obulungi bwo, essanyu lyo, omukwano gwo, okwagala kwo, obutuukirivu bwo, byonna tebiremenga kugenda wamu naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba yo ayi Katonda waffe nga tutendereza, nga tusinza, nga tukugulumiza okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibeere gy'oli ayi Katonda kitaffe n'eri omwana wo omu bw'ati omu yekka, mukama waffe Yesu Kristo era omulokozi waffe, n'eri omwoyo w'omutukuvu nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe, emirembe gye gitaggwaawo okuyita mu Kristo Yesu. Ffenna ne tugamba nti amiina.